championship eno twazemu nga defending champion ate kigendererwa kyaffe kuddamu kutwala ekikopo kino mu luzanyo lwa quarter final. Twasobodde kuba essomero lya St Benedict Kakamba 3 sets to 1 and ncha tujja kuba tusamba essomero ya Standard High School zana mu semi-finals. Omupiira gwe tusuubira kuwangula tugende mu finals ate ekikopo tukizeeyo e Bukedya Comprehensive School. Kuzanya mpira gwa Green Light gwende 25-21 gwangu do mpira guno tegubadde mwangu kubanga eno timu eve wa Kiso eba timu ya amaanyi naddala timu nera siyazanya quarter finals ne kati budde sesi bwe twatandika okuddamu kiika mu East Africa mpaka kati tukiika leero ekyokukiika kya ssanyu naye tekyewuunyisa kuba timu eba etunuulidde ekikopo okukiika mu East Africa nakyo kiba kirungi. Dana ensonga ey'okubiri East Africa oyo last year tetwakola bulungi twali bankuna twava eno nga namba 2 netakola bulungi.